mu parliament y'ekkomiti yakubulamu yali mubaka wa parliament ow'ebuyikwe ng'akiikirira abakyala ababijjukira obulungi era kuba ate nga mbikujjukizaako ku Facebook ye mwezi gwali gwa 8 nga 18 yasobola okuba ate ng'ateekayo obubaka bwe ku Facebook nga bwanyiike bwakukaaba olw'embeera nti yali atuuse n'okwetta Judith Babirye mubaka bwe yasobodde okuba ate ng'ateeka ku Facebook. Ayaya ndowooza buli mukyala kyayitamu akadde kano sooka owulire. Judith Babirye yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti nvuddeyo okuba ate nga ngabana nammwe ebyekyama kyange mu mwezi guno ogw'omunaana olw'embeera nti wabaddewo obulamu n'okufa nsobodde okuba ate nga mpita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo ng'omukyala mpise mu kunyigirizibwa okw'enjawulo kye bayita GBV oba gye bayita gender based violence. Agamba kituufu nnyo oyinza okwebuuza nze serebu munnabyabufuzi omukyala lolo modo ate nga ndi maama agambye byonna mbadde mbikweka mu bunnya bwange obw'omu matama muno mbadde neegumyagumya naye nga bingi nnyo byensobodde okuba ate nga mpitamu. Judith Babirye mu kiwandiiko kye mu bubaka bwe yataddeko ng'aweereza abantu badde beebuuza Judith Babirye gyali embeera nnungi. Babirye ayongerako n'ategeeza nti embeera gy'asobodde okuba ate ng'atuukako n'okugwa eddalu yasobola okuba ate ng'omutwe gwatabuka n'okutabuka naye akadde kano ayise mu kunyigirizibwa okw'enjawulo okujjudde ebirowoozo okujjudde okusoomoozebwa okujjudde okutiisibwatiisibwa n'okutya buli kimu n'okufuna ebirooto ebyobuli lunaku eby'entiisa omuli amalogo n'amajiini ze bayita nightmares. Judith Babirye ategeeza wadde byonna bikyaliwo naye ndi ku lugendo lwange oluli mu mbeera ey'okuba ate nga ntereera oba ey'okuba ate nga nsumuluka ey'okuwona ebizibu bino byonna by'owulirako Judith Babirye byasobodde okuba ate ng'ayitamu. Judith Babirye ayongerako n'ategeeza olugendo lukyali luwanvu naye oba oliawo embeera ejja kuba ate ng'agimalako wabula yeebaza Katonda yeebaza baddokita abafamire ye bakwano gy'abayise ku Facebook abamugumizza agambye asazeewo okwogera kuba abadde tayinza kuba ate ng'asirika kubanga abakyala bangi nnyo abali eyo abamu bafudde olw'okutyoberwa eddembe lyabwe kye bayita gender based violence. Agambye tewali mukyala asalidde kuba ate ng'ayita mu kino kye nayitamu nnyimirira naawe gwe omukyala ali eyanyigirizibwa nkuwa obuwagizi bwange nkuwa omukwano gwange era ng'asaba Katonda akukuume mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Era agambye omu ku bawanguzi abawangudde okusoomoozebwa kwa bayita gender based violence n'agamba ffenna mikono gy'omukwano Katonda waali. Judith Babirye katuddeyo akatambi myaka ng'ebiri egiyise mabega. Judith Babirye bw'oba ogezeko yapostiriza ku peegi ye eri verified eyina blue tick tetuyinza kugamba nti bagihakinze ye yabiwandiise nga bijja ku mutima mu mbeera basobodde okuba ate nga bakomentinze bangi nnyo basobodde okuba ate bamutegeeza kama ekintu kye bayita kama enjogera eri mbasajja bayita ababuda baveeyo India nga bagamba wano mu Luganda tugamba nti kyosiga kyokungula. Ababadde mu comment nga tetundadda ku nteekateeka nga bwe yatambula abajjukira Judith Babirye yayingirira obufumbo bw'omukyala Nalongo ate biri wala tutandikire wano osobole okuba ate nga obitegeera bulungi nnyo. Judith Babirye avuddeyo n'ategeeza Nalongo yagamba bw'ati asubiremu asuze bulungi banaye ntuusa okulabula kwange eri omukyala Judith Babirye nti byendaba mawulire kansuubire si bituufu kubanga oyo omwami gwagamba nti agenda kwanjula mwami Sebulime Paulo Musoke oyo omwami alina omukyala n'abaana 3 ate oyo omwami Nalongo era nze mukyala we nze kamwa kwogera. Judith Babirye oyo mwami taatawo abeeranga taatawo in fact taatawo kubanga oyo mwami ayina abalongo nange tulina abaana 3 nkwegayiridde Judith Babirye toyingirira famire yange oli mukyala
nga nze ate oli mukyala muzadde oba obadde tokimanyi Judith Babirye nkulabudde nkwegayiridde Judith Babirye va ku famire yange Judith Babirye mbadde n'omwami wange oyo emyaka 10 gitubadde naye tulina abaana we are so happy I'm not complaining naye Judith Babirye bw'oba oyingiridde obufumbo bwange Judith Babirye nkwegayiridde oba obadde tokimanyi yembeera eweesobola okuba ate ng'etambula abagijjukira embeera basobola okuba ate ng'etambula Nalongo yasobola okuba ate nga mukomekereza n'amutegeeza Judith Babirye obufumbo buno bw'oyingiramu ofumbirwa saalo ng'ate ng'oli mulongo ekyo kizibu nnyo era tekijja kuba ate nga kisoboka nga bw'owulidde omukyala Judith Babirye ategeezezza okutiisibwa agambye fears and nightmares buli lunaku zaafuna ebitiisa eby'endooto ebirooto eby'entiisa ebyo byonna abajjukira omwaka gwa 2019 mwezi gwali gwakuna Judith Babirye yasobola okuba ate nga adduka mu paliyamenti y'eggwanga Uganda ng'ategeeza nti yafuna obulabe abamu ne bategeeza nti yali yanywa obutwa mu mbeera eno ng'agamba yali adduka omukulu gwe bayita Sebulime obudde obwo omukyalo yali lubuto nasobola okuba ati agenda ke South Africa ne mu America eyo era gye yasobola okuba ate ng'azaalira omukyalo gwe bayita Judith Babirye nga tukyagenda mu maaso n'omuboozi y'omukyalo oyo gwe bayita Judith Babirye akadde kano olina okuba ate ng'ofunamu ekyokuyiga gwe omukyalo oba omwami Judith Babirye embeera gyasobola okuba ate ng'atambuliramu bulungi nnyo mwabimanya bulungi nnyo naye katuddeko emabega bangi nnyo Judith Babirye mumumanyi tukkirize omu ku bayimbi ba gospel abasingira ddala abayimba ennyimba z'eddiini omukyalo oyo Judith Babirye tewali atamumanyi ku nnyimba zesobola okuba ate ng'akuba Judith Babirye mu paliyamenti y'ekumi nkutegeezezza yalimu yagendamu ne kati nnyo ku Judith Babirye ono nno yazaalibwa nga 23 omwezi gwali gwa 1977 balabalamu alina myaka ng'emeka ye mukyalo oyo okusoma kwe ebigezo bya P7 yasobola okuba nga bikola kusomera yita Nalinnya Lwantale Primary School liri Luweero saidi z'Eruweero eyo mwaka gwa 1995 n'atuula senior 4 ku Ndejje Senior Secondary School mwaka gwa 1998 n'atuula senior 6 gye bayita Iganga Secondary School ate mwaka gwa 2001 ne basobola okuba tebamutikkira n'afuna bachelors degree in arts of mu tourism omukyalo oyo ebijjo ebyo basobola okuba ate ng'akolako ng'atandise okuba ate ng'atambuza ensonga ze ng'amaliriza university yasobola okuba ate ng'atandikawo organization gye bayita Arms of Love we yatandikirawo okuba ate ng'ayamba bakateeyamba mu mbeera eyo n'akadde kano bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'ayitamu yaliko president wa Gospel Artists Federation mwaka gwa 2001 we yatandika akadde kano mpulira bakayana bakayi baani yaliko director of Uganda National Association of Gospel Artists mwaka gwa 2014 yasobola okuba ate bamuwa public relations ku National Union of Creative Artists mu Uganda mwaka gwa 2016 nasobola okuba ate nga yingira parliament ng'akiikirira abantu b'ebuyikwe ng'omubaka omukyala y'omu ku bayimbi abeegatta ku Bobi Wine Katolu Bwama n'abalala ne basobola okuba ate nga bayingira era nga mu parliament yasobola okuba ate nga bamuteeka ku committee gye bayita ya national economy waliwo neya gender labor and social development yagiriko omukyalo gwe bayita Judith Babirye wabula parliament y'eggwanga Uganda yagidduka mu mwaka gwa 2019 ng'agamba eddogo nti lyali lisusse kwe kuba ate ng'ataasa obulamu endongo y'okugitandikamu yali kirasi ya senior 2 yali Ndejje yasobola okuba ate ng'ayiiya oluyimba lw'essomero oba gye bagiyita school anthem y'omu ku basobola okuba ate nga bawangula awo nno ebirooto by'okuyimba watandikira mpola yaliko mukyaki y'omukulu bamuyita Kiweweese awo nno yatandika mwaka gwa 2001 akayimba kasooka naye bakayita Yezu beera nange akayimba ko yatandika nako mwaka gwa 2006 n'afuna best gospel single ennyimba ezasobola okuba ate nga zasinga obudde obwo nga tugezeeko ku maka ge embeera yasobola okuba ate ng'etabuka maka gwa 2005 yasobola okuba ate ng'ayingira mu bufumbo n'omukulu gwe bayita Samuel Niwo mwaka gwa 2006 ne bazaala omwana ow'obuwala gwe bayita Nana Mulungi mwaka gwa 2009 Judith Babirye
n'avaayo n'agamba nti omukulu yali amukuba emiggo ate nga agamba nti omusajja mwenzi nnyo alina abaana b'ebbali bangi nnyo ate nga tabawa buyambi mu mbeera eyo. Judith Babirye mwagwa 2017 n'afayiringa divorce n'ateeka mu family court mu kooti ekwasaganya ebyamaka okuba ate nga ateekayo petition eyo okuba ate nga aloopa omukulu oyo. Era obwali bwe yasobola okuba ate nga ateekamu gaga nti omusajja amukuba amuyisa bubi tamuwa kitiibwa ate nga n'obwezi kwotadde mu mbeera eyo. Judith Babirye mu divorce naye olw'embeera wesobola okuba ate nga ateekayo divorce embeera wesobola okuba ate nga etambula mu mateeka mu divorce okudivorcinga omuntu waliwo kye bayita interim decree buli muntu alina okusayininga. Kati ensonga bwenga bwe zatambula omukulu Samuel Niwo teyasobola kuba ate nga asayininga ku kiwandiiko ekyo. Olw'embeera bayinza obbawo ekiwandiiko ekyo nebagamba tugeze myezi nga 6 myezi 5 muyinza okuba ate nga mweterezeza ne muddamu mu bufumbo. Era Judith Babirye 2017 yabikola olw'embeera nti yali asuubirayo okuba ate nga agenda mu bufumbo, obufumbo obulala obw'omukulu Musoke Sebulime, wabula tekyasoboka. Era mukulu Samuel Niwo abamujjukira yagamba Judith Babirye obufumbo bwagenzeemu tekisoboka. Aya basi. Era embeera ya 2019 abajjukira obulungi Paulo Musoke Sebulime bonna bali mu parliament nga Sebulime akiikirira ba Buyikwe North ate nga Judith Babirye akiikirira bakyala be Buyikwe. Embeera wesobola okuba ate nga etambula. Era kigambibwa Judith Babirye yavaayo abagijjukira parliament ya 2016 Judith Babirye yagikwatako 2018 abagijjukira embaga eyo tebyali byangu, lyali ssanyu gyerere. Era nga n'omukolo gw'embaga olwo abasobola okuba ate bagendako baali babale olw'embeera nti ekifo gye bagenda okuba ate nga bategekera ekifo abasinga tebakimanya olw'embeera nti Nalongo yali asuubiza Judith Babirye obuteetantala agenda ku mukolo guno. Oli mukyala muzadde, oli mukyala munnange, oli mukyala mulokole. Judith Babirye nkulabula, va ku mwami wange, nkwegayiridde nnyo. Aya basi. Oyo nno bamuyita Nalongo Lukiya yawooninga Judith Babirye luli 2018 n'amutegeeza teweetantala okugenda mu bufumbo ne Saalongo kubanga abeera taatawo. Judith Babirye teyabiwulira. Tutuuka ku mukolo gw'embaga byali bwe biti. Yamusuubiza myaka nga bamaze emyaka 82 mu bufumbo. Sagala weralikira omusayi tugenda kunye munguza tugongere okutabuka kwegamba kibe aya basi. Lumyaleye kumizano beyo. Tubaneze siwe ngambye bwekyo da. Kyeyogera lunaku lulo. Naye mu lujjudde lw'abangi. Paulo nasuubiza Mukama okwagala paka lubeerera. Haleluya. Kote nina okuddayo naawe mu ggulu. Nze mulinsanga ku nga tuwezezza emyaka 82 n'omusomo. Amina. Nzogipapizza ginyongera ku ttama. Kabala kali akasoose wano. Era ebyabapayiroti biba byabapayiroti. Taata nzikiriza nzikakkane kubanga nzize ng'omutima gujjudde omuliro nga nina tulya ebigambo ebyo omulenzi ono njagala mutegeeza kyenkuba ketonye akasana kakaake mu bugagga mu bwavu mu kibuyaga mu nkuba mu ttuntu Pawulo ngenda kwagala. Teyalinda mu covid, yagaana okulinda mu covid. Judith Babirye ng'akuba ebirayiro awo ng'asuubiza Sebulime emyaka 82 olowooza gyawera emeka. Embaga ya 2018 2019 n'adduka eggwanga. Bw'oba oli mukyalo oyigamu kyo obufumbo bw'oyingirira kituufu. Judith Babirye buuno abagambi wali mu kiwandiiko kyataddemu ayita mu kusoomoozebwa kadde kano wadde ali mu Amerika oyinza okwewanisa omuntu nti ali mu Amerika agambye afuna ebirooto eby'entiisa. Oyingirira obufumbo bwa munno nga gwe tomanyi. Kati ndowooza munalabira ku Judith Babirye wuuno kuba ennyimba nnyingi zakubye buli omu ennyimba azimanyi. Judith Babirye ng'amaliriza omukolo gwonna embeera nga wesobola okuba ate ng'etambula nga basobodde okuba ate batambula 2018 kwennyini. Omukyala gwe bayita Lukiya Ntale oyo Nalongo yamusuubiza nti nga bw'otabudde obwange tolifuna mirembe na nnaku. Okuva olwo Judith Babirye yasobola okuba ate ng'amanya bajja be bonna
batandika okweyiwa nga bamukubira amasimu mu biwandiiko bisobola okuba ate nga awandiika naye omukyala Judith Babirye yagamba okusomozebwa kwali kungi nnyo kuba omukulu gwe bayita Sebulime yaddayo ewa Nalongo. Sebulime wuuno ng'awaana Nalongo. Amanyize mukyala wange namukwana nkola mmanga kati tuli myaka 3 naye kati ennaku nali nkola mmanda obudde obwe sinaba kutandika kukola bibogera kati ennaku ezo nyago njagala okukolera simu yange tekuli sente mulampaako kusi ampa mala okukubira oli ganyiganda beerinya yaseebinga mu nnyaki emyaka 3 nagenda okulaba nga yaseebinga. Owulidde awo nno Sebulime mutaka ewa Nalongo eyagamba Judith Babirye akadde kano Judith Babirye yasobola okuba ate weyawulira embeera ng'etambudde bwe butyo ng'omukulu Sebulime azzeeyo yafulumya akayimba ke bayita buli uzi akayimba bakayita buli uzi ya afe. Akayimba ko yali akaweereza omwami w'oyo era mu bintu byayisemu mu kusoomozebwa buli mwezi abadde asumula oluyimba okuba ate nga yijjako ebirowoozo naye nga bino byonna yasobola okuba ate nga abyesombera. Bwe yali ayimba gospel yali atambula bulungi nnyo. Bwe yayingira ebyobufuzi mu paliamenti gy'asanga omusajja akadde kano asobola okuba ate nga paliamenti yadduka paka mu Amerika gyali akadde kano abiwandisa ku Facebook ye nga abiteekayo. Yazaala omwana ow'obulenzi era nga yadduka olubabu lw'omukulu Sebulime yali agamba nti ayagala mutuusaako obuzibu. Agambye mbwe ebirooto byabeeramu akadde kano si byangu wadde n'akamu. Judith Babirye agamba nti okuyingira ebyobufuzi 2016 yeegombanga nnyo omukyala gwe bayita Jennifer Musisi embeera gye yali akolamu emirimu gye ne kwe kuba ate ng'agamba nti yasalawo ayingire ebyobufuzi. Abeebuyike bamwevuma bagamba nti bamuteekayo ne talina bye yabakolera wadde na kimu. Yembeera bwetambula yagamba kye bayita gender based violence. Abakyala bangi nnyo bayita mu mbeera y'okunyigirizibwa mu mbeera ey'okkubibwa. Abangi bagwa eddalu bangi nnyo bakakebwa okuba ate baggyibwamu embuto. Kati Judith Babirye agambye nti embeera eno yonna giyiseemu akubiddwa emiggo era bajjukira omwaka gwa 2019 awo omukulu gwe bayita Sebulime yasobola okuba ate nga ateekayo divorce papers ng'agamba nti omukyalo ono Judith Babirye tebyali byangu wadde n'akamu. Judith Babirye wuuyo ng'abategeeza embeera nga bwetambula bw'obanga oli mukyala wayingira obufumbo bwa munno labira ku Judith Babirye ategeeza agambye embw ensi agirabye. Abakomenti nze bonna bamugambye wayingira obufumbo bwa Nalongo kati lwaki weekwasa kati yeekwasa Katonda okuva lwe yayingira ebyobufuzi oba ebyobufuzi bagamba date game Judith Babirye naye ng'okuyimba akyayimbira ddala ennyimba zonna akyayimba n'embeera nga bwetambula okusoomoozebwa agambye nti embeera gy'ayitamu tagiraba nga wadde n'akamu era ebifaananyi byateekayo akadde kano byedda si byakaakati olw'embeera gy'afaanamu. Agambye mbu yagezaako n'okunywa obutwa yette olw'embeera ekintu kye yatuukako omusajja kye yamutuusaako. Ayaya bw'oba toli mwangu nnyo oyinza okutandika n'ebiragalalagala tusabe okubanga oba teyabibeeramu naye ng'agambye nti ali mu mbeera yakuwona akadde kano ali mu lihabu ye bw'ategeeza mu mbeera eyo nga bw'oba osomye ekiwandiiko ekyo bw'alaga naye ng'ennyimba zeezo. Ye Judith Babirye oyo obuyimba basobola okuba ate nga akuba Maria Guma bwe buyimba butuyinza okuba ate nga tumuweereza akadde kano n'ebyali ku mbaga byonna. Jjukira ekyali ku mbaga wano nti ogenze n'oyimba oluyimba ne lumutanula abasajja tulekeraawo okumenya abakyala obwenzi ng'ate ffe tubakwana ebisookunkakase ebizibu byempiseemu singa olwayosirwa ate nkulabye weba nejinza onsobola Yesu alina waaka naye bebi olina waaka omukolo guno nno saagukwese ne nazudde ng'ensawo yange nafu kasobola kuliisa bantu bonna abanjagala. Bwe yabategeeza batajja ku mukolo teyakweka mukolo wabula akasente kaali katono akadde kanayise ku Facebook nga tegeeza byonna ebyali ebyamasanyu kati akaaba bukaabi
Nalongo yamugamba yali 2018 nga tannayingira na bufumbo. Namugamba nyina byempulira naye. Oli Babirye, nze ndi Nalongo, nyina n'abaana abalongo. Ono abeera taata wo. Wulira obubaka bwa Nalongo. Subire mwasuze bulungi. Banaye ntuuse okulabula kwange eri omukyala Judith Babirye. Nti byendaba mawulire kansuubire si bituufu. Kubanga oyo omwami gwagamba nti agenda kwanjula. Mwami Sebulime Paul Musoke. Oyo omwami alina omukyala n'abaana 3. Ate oyo omwami Nalongo era nze mukyala we nze kamwa kwogera. Judith Babirye oyo omwami taatawo abeera nga taatawo. In fact taatawo kubanga oyo omwami alina abalongo. Nange tulina abaana 3. Nkwegayiridde Judith Babirye toyingirira famire yange. Oli mukyala nga nze ate oli mukyala muzadde. Oba obadde tokimanyi Judith Babirye nkulabudde. Nkwegayiridde Judith Babirye. Va ku famire yange. Va ku famire yange Judith Babirye. Mbadde n'omwami wange oyo emyaka 10 gitubadde naye. Tulina abaana. We are so happy. I'm not complaining. Naye Judith Babirye bw'oba oyingiridde obufumbo bwange. Judith Babirye nkwegayiridde. Oba obadde tokimanyi? Aya basi. Ebigambo byazzaako nga wulidde obubaka bwa Nalongo bwe mutegeeza nti oli mwana mulongo. Yagamba nze ndi mulokole ebyo sibimanyi kati akadde kanaawulira. Ndowooza anaakakasa nti mulongo. Nanti Nalongo yamugamba. Judith Babirye yagamba nze ndi mulokole ebyabalongo sibimanyi.